abayimbi okwewala effujjo. Waliwo abayimbi omuye Alien Skin ye Palaso balwanye katono battingane. Lwaki ebibatawaanya tebajja wano nembayamba ne babitereeza? Kiki ekyo ekibatawaanya ekibatuuka okwata ennyondo n'amajambiya? Kati omuntu bw'afiira mu ntalo ezo. Ekyokubiri, ffe abaagala okusanyusibwa tutya. Wenna agenda mu konsati ye Alien Skin bayinza okunkubirayo ejjambiya oba ejjinja. Kiki ekibalwanyisa kyebatasobola kuteesaako? Waliwo n'abantu abalala bannya basobola okubatuuza ne baba tebazze wano, ensonga ne bazitereeza. Amaanyi g'omuyimbi tegali mu ggaali n'akatono. Eggaali ge gabinja ag'abayaaye ge batambula nago. Amaanyi g'omuyimbi ga munnakitone gali mu kukuza kitone. Alien Skin nze nasooka okumuwulira omwaka oguwedde ndowooza. Nali ndi mu Amerika eyo, omuntu omu n'ampeereza obubaka nti kakati Palaso ndowooza ye Mayanja, Kabaka yali kyajje amuyita okumuyimbira ku mazaalibwa ge, nti yakubye omuyimbi yamukubye oluyi. Namubuuza yakubye muyimbi kyoli nti bamuyita Alien Skin, nze nga simuwulirangako nti gyali naye gwe baakubye naye wammamba ye Patrick Mulwana. Oli ye Mayanja oba erinnya eddala yaani? Pius Mayanja. Pius Mayanja kojjange Bangabi. Nti baalwanye era simanyi ebivulu byayiise. Bamayanja balina ekitone ekitayogerekeka. Twagala kubalaba nga bali mu nnyonyi, bagenze kuyimba Nigeria, bagenze kuyimba South Africa, bagenze kuyimba eri mu Hollywood, eri mu BT gye tubasuubira. Tetubasuubira mu bikonde, oba baagala bikonde bagende mu migwa beekubenga gundi bwe yeekubye ono Rickman nani ne Grenade. Naye ebyo biba byakusaagasaaga, tebiina buzibu. Naye kati bagenze ne bawalampa amayumba ne bakuba mmotoka. Bangambye n'emunkuka balwanira nze saabimanya na kubimanya. Bwe munaateeka okulwana mu kitone, ekitone kigenda kufa. Nyabo, weewalire ddala ebintu ebyo. Amaanyi gateeke mu kitone. Wewale nnyo ekitibwa Robert Sserwanga Ssaalongo. Owekitiibwa ono ye owekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe, ye minisita w'amawulire, okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka. Omuntu mukulu ekyenkanidde awo bw'oba oyagala ensonga z'abantu bazimanye nga zisiibuka wano e Mengo, ye minisita ono atwala ensonga ezo, era akuwadde ekitiibwa ky'amaanyi. Mbadde simusuubira nti ajja kujja okubeerawo kubanga owekitiibwa Sserwanga ye minisitule ye yeeno Kabaka yagimukwasa, mulimu abavubuka, emizannyo n'ebitone. Naye owekitiibwa oli abadde ayinza n'obutabeerawo. Awo nno munnaaye oli wa mukisa. Mbeebaza okujja era nsanyuse nnyo okubalabako. Nga bulijjo njagala nnyo abantu abajja wano mu Bulange, kubanga Bulange yaffe ffenna abantu abakola emirimu egy'enjawulo nga muli ne bannabitone. Bannabitone bonna balina nabo okumanya nti ng'abantu abalala bonna bwe bajja wano nabo balina eddembe okujja wano, kuba ffenna Kabaka yatuzaala, Kabaka ye kitaffe era omuzadde alera abaana be. N'olwekyo bannabitone nga ggwe sanyuka nnyo bwe mbalabako. Nkukulisa emyaka 10 ng'oli mu kisaawe ekyokusanyusa n'okuyimba. Emyaka 10 ku mulimu gwonna tigikoleka. Singa oyogera n'omusuubuzi n'agamba nti nsuubudde emyaka 10, oba nga ffe bannamateeka bw'oweza emyaka 10 ng'okola amateeka osobola n'okulondebwa ng'omulamuzi w'ekkooti enkulu, High Court.
oba tonnaweza myaka 10 nga munnamateeka tebasobola kulonda nga mulamuzi wa kkooti nkulu, high court. Ekitegeeza nti mu myaka 10 omuntu abeera agundidde ku mulimu gw'aba akola. Era batugamba nti kampuni oba emirimu egiweza emyaka 10 naddala mu nsi zino ento mitono nnyo. Abantu abasinga batandika okukola omulimu myaka 2, 3. Waliwo n'abayimbi nze bemmanyi oba bannabitone abataweza myaka egyo bagenda ne bajja wano waliwo ne basisinkana nga ndi muyimbi muto, nawulina ndi muyimbi muto, naye bwenkyuka kati sikyabalabu. Ekikulu emirimu gyonna gye tukola tetulina kugijjako maaso. Nagambye abantu mu bubaka bwange bwe nawadde obw'omwaka nti omulimu gw'okola gw'osazeewo okukola gukole n'amaanyi go gonna n'emmeeme eyo yonna n'okwagala kwo kwonna. Ate nakusomye ng'ogamba nti tewali kintu kyonna kiyinza kwekika mu kkubo lyo. Ery'ekitono ekyo nabisomye mu mawulire nti ne bw'aba musajja tojja muganya. Yabyogedde babiwandiseko mu mawulire, ndooza minisita w'amawulire yabirabye. Eyo embeera mw'olina okuwangulira, kubanga bw'oteemalira ku mulimu ebintu ebirala bikuwugula. Nabuuza Hajjat Boulevard Kiyimba owe Masaka alina woteeri, nemugamba wasobola otya kuzimba woteeri yeeno ng'oli mukazi namwandu bba yafa nga ate mukazi muto. N'agamba kye nasooka ku kwesonyiwa abasajja kubanga bandinemesezza emirimu gyange, oyagala genda kusuubula bintu by'omusajja ganjagala kukulaba enkeera. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. N'olwekyo kirungi nti omulimu guno ogubaddeko emyaka 10 so nga ate olina muyigirize naye Makerere watuukayo n'omala. Ate ndooza si kya bulijjo nnyo mu bannabitone. Okuyimba mulimu nga Oweekitiibwa Sserwanga bw'ayogera. Kufaananako omuntu akeera n'agenda mu nnimiro n'alima emmwanyi. Kufaananako omuntu akwata ennyonyi n'agenda e China okusuubula. Kufaananako akeera n'agenda mu Owino oba okusomesa mu ssomero oba okugenda okusiba ettaayi okukola obwalooya. N'okuyimba bwe kifaanana. Era ntera okugamba bannabitone, bw'ojja ku siteegi oba tozze kutusanyusa oba ozze kukola mulimu, okusanyuka kwe kujjira mu mulimo gwo. Oba ozze kukola mulimu oba tozze kusanyusa. Era bannabitone bangi ekyo tebakimanyi, kyebava ndooza beekola obusolosolo. Minisita bw'abadde ayogerako omulimu gwo kukola mulimu ogwo kiringa bw'ogenda nti tugambe oli mujjanjabi n'ozanyirazanyira mu bujjanjabi era owulira oluusi abasawo nti bazanyezanye n'abalwadde era obujjanjabi tibutuuka. Bw'ojja wali ku siteegi oba ozze ku mulimu era omulimu okunyirira kuguwa budde n'amaanyi go gonna. Era abayimbi bwe mbasinkana bwe baba abayimbi abakyala nga ggwe nga balungi, omukyala ono si mulungi ab'embogo baba babalagavu kaakati n'akulembeza obulungi n'atakulembeza mulimo era omulimo gumulema. Obulungi bwo ezo nvandiirwa, omuwumbo kwe kuyimba gwe mulimu. Manyi bafumba emmere tuba tutunulidde ettooke naye bateekako oluusi enva endiirwa nakati ebudde ewaliyo baziyite oba ensugga doodo, ezo nvandiirwa. Obulungi bwo nvandiirwa. Omulimu gwo guno ogw'okusanyusa n'okuyimba kye kikulu. Ate abayimbi abasajja nabo mbagamba kubambalaba nnyo, bambala enjegere ne bakuba ebintuntu ku mibiri gyonna ebiri biwandikako ne bambala engatto. Nagenda eyo ku mbaga omuyimbi najja nali sirabangako ngatto efaanana bwekyo. Engatto erina ennyindo esinga n'omutwe gwange obunene, ebijegerejegere. Oluusi bavuga emmotoka, baagala emmotoka okutiisatiisa
ebyo byonna nvandiirwa. Ndowooza omuyimbi omusajja bw'ayambala enjegere n'asumulula essaati ne balaba ebikongoliro wano. Baagala nnyo okulaga ebikongoliro. Wano ku lubuto nkuliko ebikongoliro. Abakyala ne bakuba enduulu. Ezo zonna nvandiirwa. Omulimu guli gwe mukulu. Abantu abagambye ogenda kuyimba saawa 2 ate otuse saawa 6 za kiro. Oyimba ennyimba 2 n'ovaawo n'obavuma n'okola ki? Oba totegedde nti guno mulimu. Era ekyo kyekiremesa abayimbi baffe okumanyibwa ne wabweru w'ensalo zaffe. Kuba tebatwala kuyimba nti mulimu. Balooza byakusanyusa. Babakubira enduulu nga bayiseeyo mu makubo. Ekyo kirungi nnyo okukubira enduulu. Era obanga bakubira enduulu webaza Katonda, kitegeeza nti omulimu ogukole omaaso gateeke ku mulimu. N'olwekyo nkowoola abayimbi bonna bannabitone. Si bayimbi bokka, waliwo abayimbi, waliwo abakuba ebyuma, waliwo abazinyi, waliwo abawandiika ennyimba. Bannabitone butwale nti mulimu lwe bajja okuwangula. Omulimu gwonna okuguwangula olina okuba n'empisa. Akati Oweekitiibwa Minisita ababuulidde okufuga ettutumu. Mulina ettutumu ly'amaanyi nnyo. Ababagoberera ku mitimbagano bukadde na bukadde. Abantu eyo gye muyita. Olina okuba n'empisa. Era kikulu nnyo abayimbi okwewala effujjo. Waliwo abayimbi omuye Alien Skin, ye Palaso, baalwanye katono battiŋŋane. Lwaki ebibatawaanya tebajja wano ne mbayamba ne babitereeza? Kiki ekyo ekibatawaanya ekibatuuka okukwata ennyondo n'amajambiya? Kati omuntu bw'afiira mu ntalo ezo. Ekyokubiri, ffe abaagala okusanyusibwa tutya. Bwe naagenda mu konsati ye Alien Skin bayinza okunkubirayo ejjambiya oba ejjinja. Kiki ekibalwanyisa kyebatasobola kuteesaako? Waliwo n'abantu abalala bannya basobola okubatuuza naye baba tebazze wano. Ensonga ne bazitereeza. Amaanyi g'omuyimbi tegali mu ggaali n'akatono. Eggaali ge gabinja ag'abayaaye ge batambula nago. Amaanyi g'omuyimbi ga munnakitone gali mu kukuza kitone. Alien Skin nze nasooka okumuwulira omwaka oguwedde ndowooza. Nali ndi mu Amerika eyo, omuntu omu n'ampeereza obubaka nti kakati Palaso ndowooza ye Mayanja, Kabaka yali kyajje amuyita okumuyimbira ku mazaalibwa ge nti yakubye omuyimbi yamukubye oluyi. Namubuuza yakubye muyimbi kyoli nti bamuyita Alien Skin. Nze nga simuwulirangako nti gyali naye gwe baakubye naye wammamba ye Patrick Mulwana. Oli ye Mayanja oba erinnya eddala yaani? Pius Mayanja. Pius Mayanja kojjange Bangabi. Nti baalwanye era simanyi ebivulu byayiise. Bamayanja balina ekitone ekitayogerekeka. Twagala kubalaba nga bali mu nnyonyi bagenze kuyimba Nigeria, bagenze kuyimba South Africa, bagenze kuyimba eri mu Hollywood, eri mu BT gye tubasuubira. Tetubasuubira mu bikonde. Oba baagala bikonde bagende mu migwa beekubenga gundi bwe yeekubye ono Rickman nani ne Grenade. Naye ebyo biba byakusaagasaaga tebiina buzibu. Naye kati bagenze ne bawalampa amayumba ne bakuba mmotoka. Bangambye ne munkuka balwanira nze saabimanya na kubimanya. Bwe munaateeka okulwana mu kitone, ekitone kigenda kufa. Nyabo, weewalire ddala ebintu ebyo. Amaanyi gateeke mu kitone. Era abannabitone kambabe n'amagezi amalala mwegendereze ebyobufuzi. Bannabyabufuzi babakozesa naye baakusanga olina ettutumu. Era waliwo munnabitone gwe nakigamba ne mugamba gwe kulubeeseza ku bannabyabufuzi naye baakumanya lwa kitone kyo.
bosi be bakufuula kyoli gwe weefuula kyoli ng'okuza ekitone kyo kati ate okikutte ekitone kyo kiwadde bannabyabufuzi okulya eggi okwesubya omuwula bw'oba oyagala enkoko tolya magi olina okugatereka ne gaalula bakusanze n'amagi go oba bakusanze olina ettutumu kye bava bakwesibako oludidde ettutumu ly'oluwadde bannabyabufuzi bo bwe banaamala okutuuka ku bigendererwa byabwe nga bakusuula ebbali ng'ate n'ekitone tokyasobola kukikuza kuba abantu bakulaba nga gwe oli munnabyabufuzi. Awo nno bannabitone mwegendereze ebyobufuzi. Munnabitone wa ddembe okuwagira ebyobufuzi era agenda n'alonda. Bayinza n'okukugula n'ogenda n'oyimbako oba okuŋŋaana lwa byabufuzi ekyo tikirimu buzibu. Abamyufu bayinza okukugula, abakyenvu bayinza okukugula, ababbulu bayinza okukugula naye bw'omala okuyimba kuba gwe mulimo gwo ofaanana ng'afumba emmere. Bw'oba ofumba emmere bakuyita mu lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi n'obafumbira emmere toyinza gaana genda batunza mmere. Naye bw'omala obatunza emmere gwe vaayo ate ogenda ogifumba awalala naye bwe bakukozesa oba olengedde kumpi. Awo nno nze ndabamu ebyobufuzi mu bavubuka bano abeerwanyalwanya naye amagezi gembawa mujja kulwana amaaso mugajjemu mufe ate bali ababalwanya babasuulewo. Njagala kumaliriza ebigambo byange na ensonga ya bannabitone okusiga ssente. Ndabye bannabitone bangi bwe babanga amasannyalaze gabaweddeko nga tebalina ssente. Amasannyalaze geŋŋamba ngeegano omukyala gaalina gagenda otulaga ku Lwokutaano naye gaggwawo kubanga okuyimba kulinga misono. Omusono omulungi gudiba guggwako naye bangi amasannyalaze bwe gabaggwako tebakyalina kyakulya. Naye ng'ate okuyimba okuzannya katemba okukuba ebyuma kulimu ssente nnyingi nnyo. Kulimu ssente nnyingi nnyo. Mukyalo ono aŋŋambye nti bwe tubadde wali mu ofiisi nti nnaku za Ssekukkulu nti yayimbye ejjinja nti yayimbye oba nawa oŋŋambye luddawa yayimbye simanya wa oba Masaka oba wa yonna eyo wa ssente agenda ayoola yonna gy'ayimbye abadde tayoola ssente. Abadde ayoola oli azzeemu nti abadde ayoola. Kakati oba obadde oyoola olinga omusambi w'omupiira. Omusambi w'omupiira ayinza okutandika okufuna ssente ng'alina emyaka 2 agenda okuweza emyaka 3 akuze takyasobola kufuna ssente naye nga mu bbanga eri afunye ssente nnyingi. Ssente ezo ozikutte otya? Muzisige. Nze amagezi gembawa ebintu biringa 3 muyinza kubanga omunnabitone taba na budde bakola ekiro kyonna. Kati ngezi z'ennaku aŋŋambye nti mu nnaku za Ssekukkulu yasulanga agomoka ate nti emisana nga agenda kwegeza mu rihaaso kati talina budde. Bw'otaba na budde bizinesi kizibu okugirabirira n'ofunamu amagoba agategeerekeka. Naye muwole gavumenti ssente, treasury bills, bonds, mugende mu mabanka mugambe ba manager nti mpola ntya gavumenti ssente zezo tezisobola kufa ate z'olina z'otandika nazo bukadde 5 bukadde 10 ogenda oyongerako ng'owola gavumenti ssente. Gavumenti amagoba geekuddiza bakiyita garanti ng'obuliri bwa wansi ani tosobola kwekyusa n'ogwa. Gavumenti eteeka okukuwa ssente ezo ery'ekkubo limu. Ekkubo eryokubiri bya ttaka oluusi bakiyita real estate. Na looya ataliimu makoona akuteera ssente zo mu ttaka osirike oba ennyumba kuba teyeetaaga kulabirira buli kaseera olw'ettaka. Ekyokusatu unit trusts era nabyo bifaananamu ng'okuwola gavumenti. Ezo insurance zitunda unit trusts. Ssente zo tezijja kufa. Akati mu myaka gino minisita gyakugambye emirala 10 egiri mu maaso go wegiggwerako nga ssente zo gyeziri ng'ate babadde bakuwa amagoba kati osobola okuzijjayo n'okola ebintu ng'olina obudde obubirabirira. Tetwagala kuwulira nti Spice Diana omuyimbi asinze mu bayimbi bonna emyaka 2 myaka 10 okuva kati nti ate akomyewo Katikkiro ayagala kumuwa mugaati. Ensonga eyo nkulu eri bannabitone era buli lwajja wano ngibagamba n'abayimbi mbabuulira era nze ogwange
mbeera ngumaze bwe muba temuwulidde ensobi teba yange ebeera yammwe naye twagala okulaakulane weezimbe obe w'amaanyi myaka 10 okuva kati nga ssente zo weeziri tezaafa tebaazikubbako kubanga toliiwo wagenze kuyimba gindi eno waliwo gye batera okuyimba Kavumba simanya wa Nabugabo Sandi Beach wawawa eno gwe walese mu business center alya abba bubbi ensonga eyo ngitwale nga nkulu nammwe abavubuka mbuulira ono nammwe nga bwe muwulira ekisembayo bampisa ogenda ku Serena nja kubeerayo nja kubeerayo ate bwe siiwagire mukyala wange naawagirani nja kubeerayo simanyi oba baminisita bano banaabeerayo nabo nja kubabuuza mpola mpola bambuulire tugende tuwagire tulina okuwagira bannabitone nga bwe tuwagira abalimi b'emmwanyi nga bwe tuwagira abakola mu maofiisi nga bwe tuwagira abantu abakola emirimu kuba Kabaka yatugamba bwe tutaakole Buganda ejja kufeeba kati bano mirimu gye bakola era mulimu gwaffe ng'abakulembeze baabwe okubawagira naye nsanyuse nnyo okulaba era nkowoola abantu mwenna mugende mu Serena omuyimbi mumulabe aŋŋambye agenda kuyimbirako ne Masaka oba nawe walala ne Mukono mugende mumulabe musanyukeko okusanyuka mbabuulira ne bulijjo okusanyukako nakyo kirungi temujja kubeeraawo nti mukola mugende mumuleko musanyuke babakuba obuyimba mupulidde Kawenyanga nda mukazi akawala kano kaali katukube emiziki babakuba emiziki musanyukeko okusanyuka nalyo ddagala temubeeraawo nti emirimu gibamazeeyo Katikkiro waagendera mu concert ate gwe lwaki tofuna budde kale Katonda abakuume abawone omukisa mu nteekateeka ze mulina Katumba oyagala njogera Oluzungu sina budde bumpeddeko eddakiika emu Katumba oyo ambi bubi akola ku zi TV ezaagala Oluzungu